UPDF awatali kwatibwa nsonyi yadde n'akamu esabye Palamenti obuwumbi 138 mbu buno nno munnange bwakuyambako mu mulimu gwe bagenda okukola ogw'amatendo ogw'okukola nga bakalabalaba mu kalulu ka 2026. Kati munnange UPDF bwekyo neetekayo okusaba kwayo eri Palamenti tibatuweeyo obuwumbi 138 bwokka kubanga tugenda kumonitaringa akalulu ka 2026. Muganda wange kansooka okulamusaako munnange gyebaleko gyonna gy'okutuusaako engalo nange gye ndi eno mu mikwesese muganda wange mmoga ndaba ebintu engeri gye bigenda mu maaso ewatali yadde muganda wange ataasa Uganda yafuuka kimpe nkyekubire. Abasajja banoga omusimbi baagala okwefuula nti bamugaso nnyo bali relevant nnyo mu buli ensonga yonna kubanga UPDF kakati kumpi eyulibwamu yeri mu kuzimba enguudo yeri mu kukola kutya eneetera okubeera nga munnange eyingira mu buli kimu okuzaalisa abakyala eneetera okubeera nga eyingira mu ngeri y'okubeera nti be bakola nga bareefu mu mupiira ojagenda okwesanga omupiira ennamboole ng'owa UPDF yagufuuwa nga ye reefu ne layina ne balayina bonna nga UPDF emirimu egyo gyonna yegikola kubanga be bali transparent be balina amazima n'obwenkanya. Muganda wange Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 kakati munnange Palamenti emaze okubeera nga bino ebigaana egaanye request okusaba okuva eri Uganda People's Defence Forces UPDF okubeera nga babawa obuwumbi mu za Uganda 138 basobole okubeera nga bamonitaringa akalulu ka 2026. So kamunango subscribing onyige notification bell ate osharinge emboozi ebekunyumidde eri mikwano gyo munnange beewulirire ku bino ate era muganda wange bibikwasa pressure oba sukaali n'ebirala byonna omusawo waali wano ku Uganda Atalaaji omusawo ali qualified amanyidde ddala kyakola ate nga ali talented ono muganda wange mukuwanga bonasi wano ku Uganda Atalaaji kubanga abantu bwe batyo balwanagana n'ebirwadde ne bibaluma. Saagala mubeere balwadde tugende mu Uganda empya ffenna nga tuli balamu. Hillside View Apartments bwe ziri wali ku Kasozi Janyi bw'oyitira Namulanda ekitende ekajjansi osobola okugenda ku Kyaki ku Kasozi Janyi awo wezisangibwa zirimu buli kimu ziri fully furnished zirimu buli kimu ekiyungu eky'omulembe ekirimu buli kimu gaasi n'ebirala kakati ate n'eddiiro lirimu buli kimu gwe kiwandibadde bwetaaga wifi ya bwereere ate nga n'amasannyalaze tegavaako ekizimbe kirina kwegamba buli kimu bwe gaba gavuddeko gano agaffe agatamala bo balina amasannyalaze agaabwe muganda wange era gwe tosaana kubitegeera ebyo bakeyateekaze ba mulembe bwe bali ate ne security ya mulembe ekifo kiri mu kifo kwegamba ekifo kisirifu oluganda lufuulu ekifo kisirifu si kisirifu wabula kisirifu
ate nga n'omulirwano guli executive. Eyo tuveeyo tudde munnange ku basajja bano bakaggwe ensonyi aba UPDF. Twabala bajuzi nga baganye okubeera nga boogera ku bajeti yaabwe. Baagala Muhoozi agende. Muhoozi lule yagaanidde okugenda mu palamenti nti ajja annyonnyole ku Twitter ze ku tweets ze z'ateeka ku mutimbagano ogwa X. Ajja annyonnyole obubaka bw'ateekako obwo obusoomooza buli kimu kugamba ng'ayogera mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa. N'agaana, yagamba nti abo baddiikuula beetaaga kukwata bonna abaggalire. Naye kakati ng'oggyeko ebyo, bano ne munnange baagalayo omusimbi omulala aba UPDF nti baagala obuwumbi 138 za kuuma kalulu 2026. Ababaka ba palamenti bano bagambye nti omulimu gw'okukola ogwakalabalaba oba ogw'okukuuma akalulu, eno mandeeti eya Uganda Police Force eya Uganda Police Force yesobola, era guno mulimu gwayo guli wansi waayo. Era ne bagamba nti ssente zonna eziyinza okubeera nga zifulumizibwa ku nsonga eyo ziyina kuba nga zigenda eri poliisi, so si UPDF. Kozi twagamba bakimalayo batya UPDF, twagamba kiyinza kuba MPF, Museveni Personal Defence Forces. Bweki munnange omu bwe yakimalayo, jukira nti era Museveni Muhoozi ekola byonna. Museveni stroke Muhoozi Personal Forces. Kakati olwo akasente bakaagala era bagala palamenti ebayambeko. Naye n'abantu bagamba nti mwe mulowooza nti ababaka balina kye bayinza okukolawo era bagenda kukakola kukayisa. Bagenda kukayisa. Babasuubizaako wano tinammwe anti tujja kuyisaawo wetuti babatwala butwazi kyankwanzi wali. Museveni n'abagira ati bagenda okudda mu palamenti nga baafuse ddazi vampire. Nga tobabuulira bo bayisaawo buyisa kya mukama waabwe kyabagamba. Ate zitabava mu nsawo bo balya kaabwe. Ffe abantu ababulijjo ffe ababonaabona, ffe abali emiggo mu kalulu, ffe abakola batya amagye gajje gakube. Bannayuganda omanyi waliwo omuntu omu yaŋŋamye nti ffe bannayuganda tuli babuyabuya koze lwaki nti ati ffe tutwala buli kimu ekijja twafuuka bakimpe enkyekubi tetusobola nakubeera nga twerwanako nti Uganda bagiwamba dda ebitundu, yagambye ebitundu 8. Kakati Congo gye bagala okutulamu Rwanda already bagimaliriza dda. Naye tutunula butunuuza abasajja bajja okubeera nga batukalakata emyaka 10 bo gye baabala. Museveni yajja ku 5 kati olwo Muhoozi naye atandise okubeera naye bwe na Uganda mbu yagamba kuma tuli babuyabuya tutunula butunuuzi tulimu ebyo ebitatugasa tukuba bukubi ngalo tulowooza nti akalulu kagenda kujjawo sisitimu. Omusajja yayogedde bingi nnyo ne ngamba bannange kakati tukoze tutya okumuga kati tukoze tutya tulina okwerwanako kubanga abasajja nabo beetegefu nnyo bo amaanyi gabwe gabali mu mmundu. Gato njogeze ebyensimatu muganda wange abasajja ne bagamba nti nojja tukutwale ku musango gwa Dr. Kizza Besigye. Kakati munnange abaka palamenti nga bagamba nti ssente ezo bwe baawawo ssente zonna ezifulumizibwa ku nsonga eyo ez'okukuuma akalulu zirina kgenda eri police force. Naye ne poliisi anti ejjudde basirikale ba UPDF si be baliyo poliisi nayo abasajja bano bannange kwegamba tuba tufaanaganako nga emmese eddukire bwa kapa egitaase buli wamu baatayizaawo. Kakati UPDF olwo yeewozaako munnange edifendinga request yaayo lwaki baali badde baagala akasente kano. Bano munnange bagamba nti ssente zino zigendereddwamu kukola kye bayise operational purposes. Era nga bagamba nti ejje era UPDF ligenda kuba likuuma nese kukuuma yenna bamemba ba palamenti. Bayagadde bakiyisaawo tugenda kukuuma bamemba ba palamenti mu biseera ebyakalulu
nti babenga babakuuma bamemba ba parliament balowooza nti kakati olw'okuba nti ba MP be baganye okuyisaawo ssente bwe banayogerako bamemba ba parliament nga bamemba ba parliament bagamba iye balina okutukuuma munnange ba MP bwe batyo nga bagamba ti ate ekyo nga tekijja eyo proposal nga ate eyo tejja ya kito nnyo nga bagamba nti muganda wange okuyingiza amagye mu byakalulumbu be bagenda okubeera nga bakola ogwakalabalaba ku monitoringa kitegeeza nti kino kigenda kuleetawo okubeera nti amagye ge gamaamira okulonda kwegamba kye bayita militarization of the electoral process nti tebalina munnange galaba ekyo nga amagye ge gali buli wamu kwegamba electoral process kakati nga etambuzibwa amagye tebagenda kubeera nga bakikkiriza abaka abamu bwe batyo nga beebuuza nti lwaki ddala amagye geetaaga omusimbi ogwo omuyitirivu ennyo ku mulimu ate ebiseera ebisinga obungi ogubadde nga gukolebwa civilian security agencies nti omulimu ogwo lwaki amagye gwo kati ate gaagala gagutwale olwo bayiiza dda baatudde eddeeri anti kakati tubale ssente zaaka tugenda kuuma akalulu batuwe obuwumbi bwe buti gundi ogabaneko botned emwe tujja bawaako obuwumbi bwe buti ne bagundi olina kwesanga abo abatukuba emiggu mu kalulu bo baba tebabawadde kubanga bo bano bunnange bakolera bali abanene baabanene baagala kugabana baagala kuzimbagazimba gabe juzi nalaba wano owa yali wa iso eyafa balaga ennyumba y'abantu nga bagamba ati ennyumba eyo yagijjawa yonna bwetyo oba oliawo munange ayinza okukola bizinensi z'endala oba oliawo esente eziyita mu mbeera efaanaganako bweti oluka eyafa juzi sente ezayita mu ngeri efaanaganako bweti kubanga naye abaddewo mu bululu bonna n'ebirala kwe kuzimba ennyumba eyo bwetyo nyumba ye ate munaye tunaagamba ki tetuna kye tujja kugamba kubanga n'abasirikale bakola bizinensi zaabwe kuba ffe bizinensi kaakati munnange bano nga bagamba nti UPDF okubeera nga etwala emirimu kwegamba efuna emirimu mu kulonda kiyinza okuteekawo embeera oba atmosphere eya intimidation okutiisatiisa Gino Museveni sebo akakozesa nti mumala okubawa ssente wano tyabaze kuuma kalulu anti n'abantu kibooko n'enyooka mutuuka ekiseera ekyakalulu amagye mamba biki byonna ne biyiika mu Kampala nga babalaga tulina emmundu bannange M23 tujoze neeko kakati munnange nga ababaka bagamba nti ekyo kigenda ku affectinga credibility and fairness of the polls tebagenda kubeerawo mazima na bwenkanya n'ekitiibwa kijja kuba kigendera ddala kakati ng'oggyeko ekya UPDF okubeera nga ekakasa nti omulimu gwabwe gugenda kubeera just nga guli limited ku providing security eri ababaka ba parliament ekyo muganda wange parliament kati yesigadde okubeera ng'egamba kale naye nga bwe nkutegeezeza abantu bo bakimanyi bulungi nnyo nti ekyo kigenda kubaawo bajja kuziyisa naye ekyebuuzibwa ssente zino baziyisa kukola ki nti ojja genda okukizuula nti baziyisa ate kukuba Bobi Wine nga bwe kitera okubeera bulijjo nti ssente katugende kulaba Bobi Wine tebamukkiriza kutambula kuyita wano kuyita wali be bamugamba yite eno kola oti anti babawa omusente muyitirivu muganda wange olwo UPDF ng'ekola nnyo kalulu ng'eba ekola so nga ate bali kusendezaamu wa musolo ate bagamba akusinga akubisa gw'okutte muganda wange kakati munnange bo ababaka ba parliament bagamba nti ekikulu kya byonna kwe ku strengtheninga capacity ya police era ekyo kikigenda okubeera more appropriate eba yegenda okubeera approach eri more appropriate okusinga munnange okudeployinga military for election related activities
tekigenda kubaawo kabagaana. Kaakati sente ez'akalulu ayinza okugamba nti tugenda ku monitoringa kuba bwe bagenda ku disorganizinga nga kye bategeeza nti kuba ne Uganda ebigambo bikyuka. Sajja ga tugenda ku monitoringa, tugenda kolaga akalabalaba, kumba ategeeza tugenda ku kacyankalanya, tugenda ku disorganizinga. Naye nga bwe kugenda parliament era ojjagenda okulira ng'eza province. Just Museveni bayitaano kyakwanza ate aba NRM be basingayo obungi n'abeegula bangi nnyo. Ate siba bagenda mu kalulu. Sajja ga bwengwa bajja kumpa bwa RDC. Bwengwa nkola bwe nti. Kakati nti gw'ojjagenda okwesanga nga ebyenjigiriza wano e Kampala bibi nnyo nga bwe ngenda okuwa emboozi eddako wano nga universities muganda wange. University emu erina professor omu tugenda kuba tubiraba mu mboozi eziddako awo nti ebyenjigiriza wano Uganda bifudde naye zino sente tezibula nti teri sente zisasula bayizi. Ngenda kuba mbyogerako kale mu mboozi zaffe eyo. Naye weewuunya ba MPs abagenda mu byalo gye bazaalibwa gye babamanyi obulungi okubeera nga basaba obululu ate beetaaga obukuumi nti abantu babe baabakyawa tebagenda kubakuba amayinja. Ekyo nakyo okyebuuza nti lwaki UPDF yerowooza nti kati bano beetaaga obukuumi bwe baali bajja okunoonya obululu baamala kubawa bukuumi. Bannange Uganda kakati bannange UPDF ebiseera ebisinga obungi UPDF eyinza okuba nga oba kale si bwe buzibu UPDF ng'oba abasirikale bano kubanga abajja okukuuma obululu nabo bafuna order kuva eri bali abanene kati abagenda okuli ezo kati ate balagira bano bamulagira enjala emuluma nti kuba muganda bwanga kuba n'akukutula okugulu akuba n'akukutula okuba baba bamusuubiza nasi ate baziba bwera nabo baga nti mukole nnyo musasulwe bamala okukola ennyo ate bazirabako ate bagenda kuloopa waani. Kakati mannange ebyo biri awo banoonya engeri nzo gye bayisaamu akasente mu ngeri y'enguzi tuteekewo andi kati wano enguzi bagiyisa mu forms bagituuma erinnya nga bw'olaba eri gye bayita mu service award kati neeno nayo ejjidde mu kumonitoringa kalulu bayisaawo awo ne bafulumya obuwumbi 138 bwe busomero bumeka obuyinza okubeera nga buzimbibwa nti n'ezo ssente kati abo bamasinalizi be babaleeta na kukola ballot staffing be bagenda okubeera nga bakyankalanya obululu jagenda okwesanga bubokisi bw'obululu obumu bataddemu ate UPDF bagitweka eyo nti etalina kwegamba abantu bayinza gikuba ku mukono nebeera nga akalulu bakabba mwalaali be batambuza obululu kozze awo leero okulonda kwe Uganda muganda wange simanyi Mukama Katonda kyagenda kutukolera naye tuli bubi nnyo.